Alright. Webale kubanga atera ko Deep Projan Media TV. Kakati no obutali kulisa oba ate nkuze embine eno nkuze ebwawali. Sigenda kubanga ate nkulisa muganda wange. Esawa zineno kambere nga ate nkwerawo egguli erimaze okubanga litonya ku meza za Projan Media TV. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno government yatadde amagye ga Uganda gaite aga UPDF gatadde akazito akamanyi ennyo ddala nga bw'okiwulira ku nkofiira eza myufu zitoba eza people power ekisinde ekyo zekikozesa ddala oba zekyambala. Gavumenti eno ga eyita amagye gaayo aga UPDF bakoze amateeka ne bagamba nti nno oye naina nakwatibwako ng'atadde enkofiira ya people power oba giyita enkofiira emyufu waggulu ku mutwe gwe ajja kuba avunaanibwa emyaka 7 ddala nga bw'okiwulira. Emyaka 7 mukomera kasaba kusanga n'enkofiira emyufu. Bibadde bikyali awo abayimbi nabo babataddeko akazito ate akamanyi okwambala engoye z'amagye. Ate ye omuyimbi wanaakatibwa ng'ayambadde engoye z'amagye ajja vunaanibwa omusango omunene nnyo ddala nga bw'okiwulira. Ye ajja mmala emyaka 10 mukomera oba mu nkomyo. Kwegamba embeera gavumenti yegezaako okuba nga eteekawo mu ggwanga Uganda ekyatabudde bannayuganda. Nenga bambi kyekyo kibaddewo ekyokubanga abayimbi nere teka libaraddewo okubanga okwatibwa ng'oyambadde enkofiira emyufu ogenda kuba osibibwa emitwalo, ogenda kuba osibibwa emyaka 7 ate gwe omuyimbi emyaka 10 bw'eddungo oli mu nkomyo. Likinga, commentinga, sharinga. Golaba ekintu kino kirabamu otya gwe nga gwe munnansi Omunnayuganda. Webale nnyo kubanga okyokumidde ku Projan webalire ddala.